emiranga mu parliament y'eggwanga olunaku olwaleero Jim Akena agakaabye bwagakomba. Ono ayatulidde mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa n'amulangira okulinnyegere mu nteekateeka ye ey'okuvaayo okuyimirirawo nga ayagala ekifo ky'entebe y'eggwanga enkulu. Byonna mbiina mu bujjuvu ngenda kubeera nga mbikuwa mbikunnyonnyola weewaawo. Omwagala bangi Kyagulanyi yandibanga bwe yayogeranga baabitunuliranga ng'ebyolubalaato era bangi baabirabanga ng'eby'amaanyi oweno. Nontantiru nga be ba victim leero we bategeredde nti Tibahabulwa teyali mulwali mu bikolwa bye eby'okulinnyegere mu nteekateeka y'enkola ya democratic leadership okubukala mu ggwanga lino. Kubanga ne Bobi Wine okubeera nominated kaali kaguwa k'Abannayuganda ke baayongera okuleega ennyo n'okumyumyula nga talina option ndala yonna okujjako okumunominatinga. Tugenda kubeera nga tubifuna Lop Joel alumya ogw'engulu mu parliament olunaku olwaleero n'atabukira gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa n'ab'ebyokwerinda olw'okubeera n'ekyekubiira kwogatta n'okukubira Generaali Yoweri Kaguta Tibahabulwa campaign yonna gye batambulira mu bitundu bye bakiikirira. Abakwata mundu tebali meant kulaga pate yonna nti gye bawagira era tebalina mu mateeka kubaako oludda era balina kugendera ku oyo abaalondeddwa abantu gwe baba balina okuyimirira emabega n'okugoberera ebiragiro bye nga komanda in chief waabwe. Naye abaawo ku mulembe guno ogwa mwami Tibahabulwa balaba nga ye komanda in chief yekka era tewali mulala mbu agwanye kubakulembera. Tugenda kubeera nga tubifuna ebigambo bya Lop Joel gye bujjakaawo. Nja kutandika n'ebigambo by'omukulu Akena. Kakati njagala kubayita mwenna bapolitician abali mu ggwanga lino Uganda, ng'obaddeko mu gavumenti eno ng'ogikoleddeko oba ng'olina ddiiru yonna gye wali okutudde ne mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa. Nja kubawa ekyokulabirako ekyangu era mwenna kye mulina buli lunaku ekya toilet paper. Toilet paper ebeera valuable. In fact bw'oba oyingira kabini oba ogyetaaga nnyo bw'otaba nayo oba owulira ddala ng'oggwawo. Naye bw'omala okulabika nti emirimu gyayo giwedde ogikanyugayo nga n'okutunulako toyagala kutunulako. Yenkola mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa y'emu gy'ataddewo eri bapolitician abali mu ggwanga lino nti kyangu nnyo gwe bw'omala omukolera mission ye negguka. Bano Bakena babaddewo ebbanga lyonna naye nga bakuumirawo bubbi bwa bululu mu ggwanga lino. Bandibanga baali bayingira endagaano ne mwami Tibahabulwa naye nga teyabannyonnyola nti endagaano eyo ejja tuuka akadde ggweko. Endagaano eyo gye baali bayingira ne mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa leero mwawulidde Nobert Mao ng'agijabulula. Actually yagijabulula ennaku ntono nnyo emabega. Nobert Mao bwe yavaawo n'ayanjula ebibiina byonna ebikolagana ne NRM nga n'ekibiina Akena kyakulembera kya UPC kye kimu ku ebyo ebyamenyebwa nga ebikolera awamu ne movement era ebiri ready okutuula mu dialogue ne mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa. Bino ebimu ku bibiina bye mulaba bibadde ku mission emabega gonna nga biri mu kuumirawo gavumenti ye NRM. Naye gavumenti ye NRM ng'eri mu kunnyuka erina okufuna abantu abapya abalwanyi abapya. Kyeva yatandikawo abantu nga Bampuuga n'etandikawo n'akabinja akapya weekali. Tetujja kkaatula mujja kkalaba ng'ebikolwa byako bikyuka. 2026 mujja kubalaba mu January ono gwe tugendamu. Mujja laba baani be bakubira akalulu era baani be bakampeiningira mujja kubategeera. But for now obubaka buno bugende eri ba Jim Akena n'abalala ngenda ba akatambi ke ng'akaaba. Jim Akena yemmwe emu ku major problem ya Uganda era abaganye enkyukakyuka okujja wano kuba mmwe mubadde mujja mukuumirawo mwami Tibahabulwa nga buli olunaku bwe lutuuka akalulu nga kabbiddwa. Retired Dr. Kano Warren Kifefe nga yemulugunya nti abbiddwa mu kalulu mubadde mukeera ekkololo. Jim Akena mubadde mukeera ekkololo okulaga nti akalulu kabadde free and fair era muli beeteefuteefu okukolagana ne gavumenti ebeerondebbwa ebbanga lyonna etabadde ya mulala wabula eya mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa. Kyangu nnyo okugamba nti abantu batukaabirira nga bafiiriddwa nga tekigudde ku ggwe ng'omufu tali wuwo. Naye olunaku lw'olifiirwa owuwo muganda wange lw'olitegeera obulumi obw'omufu ng'ali mu njuuyo. Bano abaami ba Akena bulijjo kankuwa ekyokulabirako ekya 2020 Akena tukitegedde mu 2 actually twakitegeera dda nti abadde akolagana ne gavumenti kuva mabega era Mao yabadde ayongerako hip
Mao yabadde ayongerako bwino ku bwino omukadde abadde aliwo nti eriyo ebibiina ebibaddewo nga biri ku opposition naye nga bimaintaininga position yabyo kukuumirawo mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa n'ekibiina Akena kyabadde akulembera oba ne kyakulembera ne kati kibadde kimu ku byo. Akena bulijjo tawuliranga bulumi bwa butabeera nominated kubanga bulijjo bw'abeera nominated abadde alina ekittavu ekimuweebwa. Nabagambako nti mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa kati mwavu. Mulaba gy'atambulira okwetooloola eggwanga. Muwulira babuloga b'NRM bwe bakaaba. Tebakaaba bya kiyaaye. Ekituufu kiri nti mwami Tibahabulwa ayagala akatono kaalina akeetegekere kabeerewo kubanga tamanyi kiddako lunaku lwankya. Lwakiri ayagala agenda okuva mu ggwanga lino nga bamugobye mu kuwaŋŋanguka abeeko ne kyagenda nakyo. Ayagala abeeko ejjuguli lyatoloka nalyo wano. Mwabali mu NRM temunnaba kukitegeera nti mukama wammwe ali mu kwetegeka. Bwe muba temunnaba kukitegeera njagala mu comparinga obululu obukadde n'akalulu kano. Noba campaign enkadde ne campaign eno bulijjo abateekamu bukadde na bukadde obwa ddoola. Ku mulundi guno talina rede yadde ofulumya yadde emitwalo egiwera 5 egya ddoola eri ba candidate abe NRM mu kalulu kano ke tulimu mu campaign eno. Tali rede yadde olunaku olumu okufulumya yadde emitwalo 5 egya ddoola ku bantu mbu bamulonde. Yeteekera magenda ge kubanga yakimanya nti buli ekirina entandikwa kibeera n'enkomerero yakyo. Kati bano baakena ababadde bajja bakenenula omukenenule ayina kubatunuulira kyamuli n'abagamba dda ku mabbali omulimu gwo gwaggwa tokyalina ky'oŋŋamba. Baakena baali beerabidde nti tayimu ng'eyo erituuka. Kati wulira emiranga gy'akaabidde mu paalamenti naye nga baali mu kukaabirira bulijjo bw'abadde alya abadde tabagabanyaako ku mugabo. Era abadde tabannyonnyolanga nti buli bw'abeera nominated ayina omutemwa gwafuna okuva mu gavumenti Akena okaaba naye okaabya akajanja. Mmwe mumanyi obulamu bw'Abannayuganda bwe mutundidde mu bbanga lino lyonna lye mubadde mukolagana ne NRM nga naye mulimbalima nti mulwana kugijjawo. Mumanyi Bannayuganda bameka ababonyeebonye abafiiriddwa emmaali yaabwe mu bbanga lye mwakamala nga mukolagana ne NRM era nga mugikuumirawo. Nga mwe mukulembera wali ku Mwanje Kololo ne muvaayo ne mulaganga mwami Tibahabulwa bw'awangudde era tagwana kubeera nga afuna n'omuntu yenna avaayo amuvuganye. Kati okaaba okaabiriraani eno Uganda bagiyita mpaawo atali kaaba. Uganda ng'otyali mu NRM government bagiyita mpaawo atali kaaba. Buli muntu yenna atannaba kuloza ku bukambwe bwa gavumenti ye NRM guno omwaka nkulayirira billah naddala aba bagitembeeta era abagiwagira muteekwa okuloza ku bukambwe bwayo. Ekyo mbalayirira. Lwakiri kinaatuuka ku baana bammwe nga mulina okufuna obulumi obwo kubanga NRM tugyogereddeko ebbanga nti bannange ekibiina kino kyajja naye kyajjanga olumbe olw'ekirago. Mumanyi olumbe lw'ekiraga bamanyi Oluganda. Kyatufuukira omuteeru. Akena wuno nga ŋŋaŋala abadde takaaba na bukaabi kuŋŋaŋala ate nga mukyawoowoola bangi. Nina akabinja kenninda kenkugambye kagenda kuwoloma kave mu kuwoloma kawowoole atufuna Akena. It was not going to be possible to see Akena kneeling in Kololo when the national anthem for Uganda is being played. But that doesn't mean I'm not hurt. It doesn't mean I am not breaking inside. Please, I am asking this one and I'm asking you people at the front bench. Tell the president, stop this. It's wrong. It is wrong. UPC has been accused of rigging elections. This is a chance I have as Jimmy Akena to set that record straight. You won't even let me get past the gate. Is this an election or is this a farce? I'm ready to go through this for the sake of the people who support me, for the sake of UPC who has representatives here. But injustice and what you're doing is wrong. Butereve byonno nga tubivuddeko twolekedde nateera mu bigambo ebya Lop Joel byayogedde olunaku lwaleero ku floor ya Parliament. Onayongedde okunya abadde omukulu Tayebwa yabadde leero akubiriza Parliament y'eggwanga era nga amugambye ebintu bingi nnyo ebimu ku byo byengenda okuwa mu katambi oyongere okubitegeera. Mukama yatuwa Lop ng'ayita mu Kyagulanyi ne batulondera omwana ateetya, omwana ateerya ntama,
omwana gwe bali balabanga omuto naye obwongo bwe machuwa omwana tatya biduduma kubanga point agiretanga bweri atenga ne IQ ye ya kika kya waggulu era tuba kubeeramu NUP omwo nga mulimu abantu nga balopu ba mirundi nga 10 mbalayirira gavumenti ene ya mwami Tibahabulwa ne 2022 yali tegiyitako nga tennawambibwa ne tuyinamu batono balinga 20 awo mu abavaayo betumanyiko balinga 20 obwongo bwabwe buli bwe babugatta mwami Tibahabulwa ayongera okkaaba kakati bannayuganda njagala tuleme kulandaga kubanga obudde bwa kiro eno abantu bakaaba miranga nnaku biwoobe naye ng'eyo ntandikwa kati katumala ovaako mu bigambo ebya Lopu Joel byayogedde nate olunaku lwaleero ku floor ya Parliament tulyoka ate tweyongereyo programu eno tutambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'eddua munonyeeko ku namba ewe eryawo gwe we nayina embeera mweyita etali nnungi akulombera eddwa embeera ejja kubeera ng'ate efuuka malidaadi gufuukidde ddala mugano ab'ebitongole by'okwerinda okubeera nga beenyigira mu politics wa Uganda ogenda okubawulira nga balina kyekubiira ludda luno na luli oba oliawo nga bagenda nga boonona n'ebipande eby'omwagalo abangi Kyagulanyi kwogatta n'ebya MOP abali ku flag eya National Unity Platform oba balina kaadi eya NUP kino nno tekifevaringa ba NRM newankubadde nga bo bakikola nga bamanyi nti nno kibeera mu bulungi bwabwe ku ludda lwabwe naye tekibafevaringa okujja n'oyonoona ebipande by'omulala ebibyo nga bye biri mu kitundu tekaba kabonero kalaga marketing kubanga bajja kwebuuza abantu abo ab'ekitundu ekyo naye lwaki ebipande bya gundi owa Nuupu byo tetukyabiraba mu kitundu kino ate nga byalingawo ate wali ebipande bye nga leero tulawo NRM akukaba nno kabonero kakudi campaigning I don't know ani oba abalira abantu b'NRM bano nti bwe mwonoona ebipande bya Kyagulanyi ne mwonoona ebipande by'abakandidate ba NUP kiba kyongedde okubongera amaanyi no kitoolako ku mmwe tekibongerako yadde maire jeji era bwe mubanga mubadde mukikola nga mumanyi kibagattako kuva na leero njagala mukitegeere nti tekibongerako obunkenke mukama wammwe bwayina buli omukola emivuyo nga gino bweyongera buli lunaku olukya ate olaba akyakaaba nga mwonoona bipande kati mulinde akalulu we kanaatuuka January we tumuyingirira bwe tuti mugenda kuwulira ab'NRM nga bawoloma wuyo akena aguddewo kati olugendo lw'okuwoloma kati mulinde ab'NRM nga bawoloma twawulirako dda ababaka nga bakaaba mu kamyufu k'NRM kakati bwe baba nga bawolomera mu kamyufu mulinde gye tugenda mu kalulu ka bonna ng'abantu babakubye flat nil ng'onoonya ne webbira akalulu tolabawo mulindeewo we tugenda mu January nga 14 ate akadde ako bwe katuukanga tubeegayiridde n'obuwombefu obw'ekitalo bwe munyiiga temulwana kubanga tukimanyi we tugenda mulimu okukaaba mugenda laba kuba NRM nga bawoloma Lopu bwati bwayogedde katufundikire naye tutambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'eddua munonyeeko ku namba ewe eryawo gwe we nayina embeera mweyita etali nnungi Sheikh Ashraf akulombera eddua embeera ejja kubeera ng'ate efuuka malidaadi baana ba maama kale katufundikire bwe tuti abankuumire. We are also engaging the leadership of police. We have seen some errant police officers and security officers tearing down posters of nominated candidates, presidential candidates. That's outside of the law. Police leadership and the military, they have promised to take action. We are waiting for that action to be taken. It's not enough to promise and say we are going to take action. We are waiting to see that action taken so that nobody else violates the law. Resemblant to that, Right Honorable Speaker, we are seeing, and I'll call them errant men and women in uniform, who are breaking the law. 2 weeks ago, Senior Superintendent of Police Annabella Nyiramahoro, she's the Deputy RPC of Masaka, she used to head the police here at Parliament. She was at a campaign rally of the Honorable Haruna Kasolo, got the microphone, openly campaigned for him. That's outside of the law. Honorable Speaker, last week we saw Lieutenant General Okidi Charles. He's the commander of the UPDF Air Force. He was engaging people in his community in uniform, fully clad in his uniform, decampaigning the NUP presidential candidate, the Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, while campaigning for the NRM candidate. He even got so personal to display pictures of my presidential candidate saying, you see,
his children are well off, don't vote for this one, vote for the NRM candidate, fully clad in uniform, and it's all over the media. That's outside the law. Honorable Speaker, we have also seen the past few days Major General Richard Olum, better known as Major General Dick Olum, who participated in campaign festivities of the NRM flag bearer in Zombo. He was not there to ensure security. Got onto the stage, he was dancing with other NRM leaders to their chants and campaigns and so on. Look, soldiers vote, but for them to participate in campaigns is outside the law, Right Honorable Speaker. These laws are made here. Section 16, and I want to quote it for us verbatim, so that we observe the law that we pass here clearly. Section 16 of the Political Parties and Organizations Act, including the amended one. Let me read it briefly. Certain persons not to participate in political party or political organization activities. A member of the Uganda People's Defense Forces, the Uganda Police Force, the Uganda Prison Service, or a public officer, or a traditional or cultural leader, or a person employed in a company wholly owned by the government shall not, C, speak in public or publish anything involving matters of political party or organization controversy. D, shall not engage in canvassing in support of a political party or organization or a candidate standing for political elections sponsored by a political party or organization. That's the law which we made here. We want to hear from government. Do you choose to implement another law out there? Is this given a green light by government? The Minister of Justice is here. The Attorney General is here. The Minister of State for Internal Affairs is here. Right Honorable Lumumba is here. I'm sure she's leading the government bench. Government should tell us, because we pass these laws here. How is it that out there it's a different situation operating and action is taken, not taken? The military is a very important institution. Now, the question is the conduct being talked about by the leader of opposition the rule rather than the exception? We have thousands and thousands of officers, men and women in the UPDF. The Right Honorable Leader of Opposition is a lawyer. Lawyers believe in evidence. I have been authorized to request for more evidence, hard evidence, so that this matter is investigated and action will be taken, because the laws are not negotiable. I'm not here to defend anybody. I'm only here to say, let us deal with this matter as seriously as you have said they are. If these matters are really serious, bring the serious evidence and serious action will be taken against those officers. Honorable Minister, you see, the rope, from my understanding, had not taken it to that level. He said, let us fix these small loopholes so that we can have a complete process where we don't have issues. So I think what is important is for us to commit, okay, that if there are cases of that nature, they won't happen. Again, very, very easy. Okay? That's said we fix these loopholes. Okay, I had thought it had escalated so much. Now that this is still at a low intensity level, we undertake, and I have the support of the Office of the Prime Minister to ensure that these partisan postures stop and that they are addressed. This is an undertaking on my behalf so that the peace continues. Now, concerning the letters, obviously that one is even more serious because we have got the public service standing orders, which actually requires public servants not to be partisan. And I have also seen the social media. I do believe that our duty
as government is to forward this matter to the head of service, the head of the public service, to take the necessary action. Of course, the action will involve also investigating it further, and if the officer is found culpable, subjecting him to disciplinary proceedings. I personally would not think that he is in order to mobilize for a political party rally. But it is not for me to deal with it, it's for the head of service. So we undertake, Mr. Speaker, to refer this matter, which has been raised by the leader of opposition, to the head of the public service to take action. I thank you. Zigenda maaso ekiriwo ku kaseera kano poliisi n'amagye nga bwe bakola luli ne batta abantu tiyagaasi n'ebirala bagezezaako obutabikola ekikyatusumbuwa nti kaakati venues ezimu ze tulina okubeerako osanga presidential candidate yabaddeyo wiiki ewedde owa NUP Oweekitiibwa Kyagulanyi bagamba nti ye tajja kubeerawo, ne weebuuza lwaki abalala bagendayo ye takkirizibwa. Ne batujja ku zi main road ne batwetoolooza distance erina okubeera eddakiika 30 n'efuuka ya ssaawa nga 3. Kati nga tugamba ensonga zino twagala zitereere ffenna tubeere nga tuli ku level y'emu. Naye waliwo n'ebirala nga bikyamu nnyo ne mu mateeka. Bannamagye, abapoliisi, ab'amagye, prisons, etteeka erifuga Political Parties and Organizations Act akawaayiro 16 tekabakkiriza abantu bano kwetaba mu bya politics. Naye twalaba Senior Superintendent of Police Annabella Nyiramahoro oyo yali akulira ne poliisi wano mu Parliament. Kati ye Deputy RPC ow'e Masaka yali ku mukolo gwa Honorable Haruna Kasolo. N'agamba ono yasinga ono Kasolo wa NRM bamuwadde ne ku Seeke kakati mu mulonde naki ayambadde uniform yaffe, ekyo kimenya amateeka. Twalabe Lieutenant General Okidi Charles oya ye commander wa UPDF Air Force ng'ali wali akutte n'ebifaananyi. Kati mulaba abaana ba Kyagulanyi bo bali bulungi, mwaba mwe bali batya. Ono Kyagulanyi temulonda, mulonde Museveni ali mu kkubiramu Museveni campaign nga bw'anafunya Kyagulanyi ayambadde uniform eyaffe. N'abalala betulaba ba Brigadier Rashande yawummula naye mulaba nja akakati wano atagala kulonda Museveni ffe tujja kulondera ku mpaka. Twalabye Major General Diko Lumu naye ng'ali ezombe eyo ku campaign rally ya Museveni ng'ali ne banno aba campaign nga bakyacanja n'ogamba ono ali kuki. Waliwo n'abapoliisi abayuza ebipande bya presidential candidate wange, twabiraba Embaale wano downtown Kampala ne mu bitundu ebirala. Poliisi baavayo ne bagamba tugenda bakangavula, ekyo tetunnakiraba. So ensonga zino tuzogeddeko wano ku floor ya Parliament nga tugamba baminisita mutubuulire etteeka eryayisibwa wano bano abantuteribakolako. Omuntu oyo bw'abanga abadde ku rale ya NUP mulowooza ki ekyali mutuuseeko singa kati ndowooza alina mu basement. 22 waliwo omusajja munnamagye yajja awo ku ofiisi zaffe Kamwokya n'agula kabbere kaffe n'akambala ne bamukuba ekifaananyi. Bamukwata omusajja oyo ne bamutwala ne bamutulugunya, eventually ne bamutwala mu kkomera yali kitalya okumala emyaka gyalinga 3 ng'ayambadde bwambazi kakoofiira aka NUP. Ate bo ab'amagye bagamba nti kaabwe kyewuunyisa, naye kaakati bano bo nga tewali kyabakoleddwako. Ensonga eno tugenda gigoberera tugiremereko paka. Tugamba n'akakiiko k'ebyokulonda Electoral Commission, kubanga Electoral Commission ye referee. Ensonga zino bo nga basirise nga balaba abatalina kwetaba mu politics mu campaigns, ab'amagye, abapoliisi n'ebirala nga babiyetabamu. Twagala okuwulira amaloboozi gaabwe ku nsonga zino.